ebusoga bakulaakulana batusinga alyoka atwagalize baamala okuzuula nti wano Buganda waliwo abasiru abatalimu yadde akapeca yadde akatoola nga bo baafuuka nnyanja teyaza kyayo balonda omugwira ne balekawo waabwe ne bamalenkera ne bakaaba nti enguudo mbi ne bakaaba nti tulina mazzi ne bakaaba nti tulina masannyalaze ne bakaaba nti eddagala limalyo temuli naye nga balonda ebikojogo nze Nansana municipality bwe nakiikira Nabweru Gombola Nabweru nakatimba buuza abazzeeko ng'oggyeko ffe bye twakola ebyabwe biriwa singa obeera nga tolina kigendererwa nga Lwashanda ayagala okwesimbawo olw'emiyaga mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Mawogola ye tomukyomera nga kuddayo kwesimbawo waabwe gye bamuzaala nga nejjuzi we baali beesibye enkalukwane agenda okukwatira ekibiina ki NRM bendera mu kulonda kwa bonna mu constituency eyo muntu mulamba yalugulamu obulamu mwe bennyini abaffe okuva eno mwafulumya statement egamba nti bette kasita beeva mu beebakyaba abetta mwe kye mugamba nti Mawogola mwagiwanduukulula dda mu masaza ga Buganda 18 Mawogola tekyali kitundu ku Buganda era nga n'abantu abalina okubeerayo oba abawangaalirayo si Baganda Mawogola mwagigabira ddaka bbira emu nti eno yammwe ffe katusigale eno mububuyazza abantu okumala akabanga musiriwazza abantu okumala akabanga Bannayuganda mubasibya akatambaala ku maaso okumala ebbanga ddene kimala kubanga toyinza kuvayo n'okola statement nti balekawo abaabwe ne balonda abagwira enkya ne bakaabe eddagala eritali mu ddwaliro balekawo abaabwe ne balonda abagwira enkya ne bakomplaininga ku nguudo embi kambuze ekibuuzo nga ddi lwe tutaakomplaininga kubanga twaligambye nti ku mulembe gwa National Unity Platform waliwo abaffe bye baakola bano abaliwo bye boonoonye kyova olaba tujulirira abaffe mbuulira bano boogamba nti si baffe bye boonoonye ebyaleka bizimbiddwa abaffe nsuubira okuva mu mwaka gw''96 constituency za Buganda zibadde nga zikiikirirwa Baganda era abalina amannya ag'Abaganda twatambuliranga ku nguudo z'e Dubai e Buganda ebyenjigiriza byalinganga by'e Bulaaya e Buganda ebyobujjanjabi byalinganga by'e Bulaaya kakati mbuulira kye nnina okujulirira era mbuulira abange kye bayonoonye bali kye baaleka bazimbye ebbanga lyonna obukulembeze obwa waggulu bwe butera okuditamininga biki ebikolebwa obukulembeze obwa wansi as long as tukyalina obukulembeze obwa waggulu obubi ne bwe tunaatereza obukulembeze obwa wansi era tugenda sigala tuli bajeere Buganda emaze ebbanga kinga ebanja gavumenti eya wakati ebyayo we battira abaana ba Buganda mu mwaka gw'2019 ng'omutiibwa Katikkiro omuwummuze Engineer Jebbi Walusimbi bamuganye okugenda e Bugerera amasaza ga Buganda gaalimu bakiise ki abakiise abo mu kaseera ako baatuyamba tutya ekyo kireme kutuukawo era bwe kyatuukawo baatuyamba mu ngeri ki aba Western bwe babanga ewaabwe baliyo bokka batambulira ku nguudo ziringa ze Dubai nabo obujjanja babufunira mu America nga ne minisita omulamba Chris Balyomunsi bwe yafunira obuzibu ewaabwe mu Western Uganda helikopita yamuddusa ate mulenda waffe mu Buganda lwaki engeri gye yali mu constituency ye yennyini ye tebaamujjanjabira eyo gwe bw'oba onjuliriza mbu bwe ndeeta Abaganda ngenda kufuna ebyobujjanjabi ebirungi ngenda kufuna enguudo ennungi ate oli eyaleeta awaabwe ng'era alina mu constituency ye yennyini gwe baaleeta baamuddusa ate bamuleeta wa Kampala e Buganda muleme kufaanana nga Museveni omumpembe yatera okukola statement ng'eyo anti mmwe bwe mulonda mumpeereza abantu ababi kyova olaba kino tekibatuukako kyova olaba kino temukifuna anti mwalonda bubi mulonda ababaka aba NRM mulekeraawo okulonda obubi naye nga wameke wali ababaka aba NRM kubanga ate singa gwali gutyo singa Uganda yonna nkulaakulaamu kubanga ojja kwesanga nga opposition yonna ng'ogigasse teweza n'ababaka 100 mu parliament omuli ebifo ebisoba mu 105 kale ffeno tumme otulage ku nkulaakulana gy'owadde bali abaakulonda ffeno tumme
otuwa okwesisiwala n'okwejjusa olw'obutakulonda, twesisiwala era twenyinyimbwe abaffe betwalonda. Kiki twasuubwa wakati mu butalonda babo nga n'ababo gye baabalonda, ate bano abaffe be baalondera eno ewala lujja kwesanga bali kalekaleko. Babano abaalonda ab'opposition bali kalekaleko kubanga abeewaamuwadde bagenda kwefunira eddwaliro. N'oyo w'empigi ground agikoze bulungi oyo Hildaman Mazongo. Yes, naye Nayikondo azisimye. Ate ng'ewali aba NRM abantu banywa n'ente, ewali aba NRM era waliyo kyekimu. So eggwanga evvundu terisobola kubeeramu kiramu. Abaganda oba abakulembeze baffe aba Buganda, mmanyi mmwe mutuma abantu bano, bwe kiba nti eggwanga ffu tosobola kulijjamu kiramu. Bye tubanja byonna bitudde ku bukulembeze obubi, nga bwe tuvuunula ejjinja eryo tugenda kwejjirayo ekyaffe wansi w'ejjinja. Ogamba otya nti ebbanga lino lyonna Buganda erimaze ebanja byayo? Ebbanga lino lyonna ng'era ekompuleyininga. Kakati bulijjo ekompuleyininga kajanja gw'ate ina abaayo. Mwe kiba nga mwagala kubeera n'abammwe, ng'amaanyi gammwe gabali mu bammwe, ng'abammwe bennyini tekuli na ya raisinga ku ddoboozi lye ng'ali ku fulo ya Parliament ku bya Buganda byebanja. Gavumenti ya wakati era Ssennyonyo waffe mwana wattu ye yavaayo n'eddoboozi ery'omwangukwa. Baleme babo buyaza, baleme basiriwaza. Bano bennyini be batugamba okuzza bakasiba nte Moses baali babaddeyo, twafuna ki ng'Abaganda? Byonna ebizibu bye tujja kutuukako ng'Abaganda tubadde tukiikirirwa baani? Era nguudo kyezo ze mwazimba ze mugamba ze tujulira kati olw'okuba tetwabalonda ezonooneddwa bano mu myaka 5 gyokka baba bazimba kyo ezabongokedde mu myaka 5 yezo ze ziriwa. Malwaliro kige baazimba aba baffe booyogerako. Mwene mwerimbikanga mu Mmengo leero n'enkyo okuyisaawo ebyammwe. Buganda ne mugikozesanga okunyagululanga omunyago we mumala okugufuna ne mugisibira wabweru. Gwe kye kikulowoozesa nti Omuganda yayagala yekka Abaganda oba Omuganda yalina mwoyo gwa ggwanga. Banne twezaddemu kino ngenda kibajjukiza. Mu Uganda tulinamu kye tuyita intermarriage. Intermarriage etegeeza kugatta misaayi. Twalina omusajja bamuyita Daudi Echenge yafa lwakwagala nnyo Ssekabaka Omuteesa owookubiri. Abaganda be bamutunda bwe bamala omuwaŋŋangusa ate bannamutta kulinda nti baba bamuswalire nti anaakiwulira ata ne basala ne bagenda mu UPC. Echenge yafa ayagala Ssaabasajja Kabaka era yakiikirira ngaawo Mityana oba Busuzu constituency erabika yali y'Ebusujju. Yayagalanga Ssaabasajja Kabaka. David Echenge teyamulyamu lukwe ng'Abaganda, teyamutunda ng'Abaganda. Ati gwato nkakasa otya nti yawa Muteesa obutwa yali Muganda ndinze eva tambulirenga ku Muganda ne bwe mba ndaba nti waliwo akatebe wakati mu kutambula n'Omuganda. Lwaki entambula n'Omuganda kakwate tinina tutambula na Muganda? Omuganda bamuntungirako ku mubiri nga n'endiga etera okukyusa n'omusota gukyusa, nze omuntu nneme kukyusa. Abantu b'Emmengo buno obukodyo bw'Abajjegga, buno obukodyo bw'Abasiru, ate good enough waliwo ebyafaayo ebirungi ebibapiiningira ddala. Timmwe mwatunda Muteesa, Echenge yafiiririra Muteesa, mwe mwamutunda. Mwe mwamutunda. Mbuulira bana abatujuliriza mbu tulonda Abaganda buli wamu, ebitundiddwa Buganda byatundibwa mu Kiga oba era abo bennyini Abaganda. Ettaka ly'abantu eryasendebwa ekitongole ky'enkuluse oda yatoyebwa mu Kiga. Obaffe ogwaffe Abaganda gube gwa kuwanika Buganda ng'ate ye tuleseeyo wansi. Bannange tekigasa okuwanika Kabirayo nga gw'osigaddeyo wansi. Wakiri gwe beera waggulu onaasika Kabirayo. Kubanga waneke nga nze sirabangako Katikkiro w'Abakikuyu mbuwu yayitaawo. Sirabangako ku chief oba kingi w'Abakikuyu mbuwu yayitaawo bayisimbe ne balina empeke. Balina enguudo ennungi zifika loodi leeni 5 buli side etwala emmotoka 5 z'emmotoka 10 olugenda lumu. Ninga tebalina chief gwe batinkiza mbuwu yayitawo.
mwe Abaganda ekisinzo basuula ennyo mu nnyanga mwafa nnyo ku bitiibwa byawo we mutya ne mutafa nnyo ku butya mmwe bwe mubaddewo ng'Abaganda okuviira ddala ku mpeke kuviira ddala ku byenjigiriza n'abaana bammwe bamala okusoma bababuuza ani akusindise n'oddayo n'olya muwogo gyali aladde buladde ffe wakati mu kusitula obwakabaka bwaffe tuba tulina kugenda ffenna waggulu mwe muleme kulowooza nti obwakabaka busitukira Mmengo Buganda eba erina kusituka nga Buganda kuba Buganda tetegeeza Mmengo Buganda etegeeza Abaganda n'ensalo za Buganda ensalo zifunda Mawogola temukyamukonsidaringana kubeera wa Buganda muli eno mwasaamiridde ng'ebinyonyi abantu basendebwa ku mataka Buganda efunda muli eno mwasaamiridde ng'ebinyonyi mufa ku kimu muwane Mmengo kasita wote wakwatibwako Mmengo eriikirizibwa amasaza gano 18 Ssaabasajja Kabaka talima yensonga lwaki tulina enkola Abaganda gye tuyita oluwalo lwange mmwe tuyita okutwalira Ssaabasajja Kabaka amakula afune kyalya kakati gwe bw'olowooza nti Mmengo Buganda ogenda gifundiza Mmengo awo wokka nti era we bakwata ku Mmengo lwe babeera balumbye Buganda linda enjala lwerikulumira Mmengo gwe linda enjala lwerikulumira Mmengo Buganda muleke kulowooza nti mu babaka Abaganda oba ab'amannya ga Buganda mwe muli okusayina kwammwe nabagamba mulekeraawo okukolerera ennyo appearance mukolerera existence bino byonna mbwe ebitundu bya Buganda bibeeremu ababaka Abaganda eyo ebeera appearance kubanga era singa Museveni anaayita okuyisa etteeka erinyigiriza Abaganda era Abaganda be bagenda osooka okubalyamu olukwe Judith Babirye yali mu kye yagamba bagikwateko ani Ameri yakyambadde abe mawokota twamugamba tetugikwatako ffe ng'Abaganda ye olw'okuba munnaye Muganda naye abagikole ki bagikwateko so mukiki mutegeeza mu kyo tulekawo abaffe netugirira bano ng'okyasonda ne ssente ez'emisindo jjanjaba abalwadde ba fistula osonda zaaki ng'ate obadde olina ababaka Abaganda kati ffe tuveeko zisabe n'ababaka Abaganda oba ababaka Abaganda bateese bulungi amalwaliro e Buganda gabeemu eddagala naye Buganda yennyini ekyasonda n'ez'ekikulukutu Buganda yennyini ekyasonda eza sickle cells ate tujuliriza mwani temwalonda baffe bwate simanya mutalonda baffe ate ne mwemulugunya ku by'obujjanjabi binga bwe byabaawo ddi era nga lwaki obwakabaka bw'e Buganda butegekawo oluusi n'emisinde ate egy'okujjanjaba abalwadde ng'ate ababaka abaliyo Baganda mutugjeeko akammanyi mutugjeeko olumbooyooyo eno Uganda kati y'Abannayuganda kubanga n'amataba gano agajja mu Abagamba bubalekawo abaabwe ne balonda abagwira n'amataba gasinga goya mwate weewuunye gabagoya mwina ba MP mweyagala kasita MP wagejja olubuto nga Muganda ogamba alhamdulillah ne wabagwe takuweereza zirongazi Muganda muli bagwe baddalu ffe mumanya abantu betufuniddeko abazikabbira ndala nga n'Abaganda bo basanga eyo gy'obasanze babula kwekweka gwomanyi nti lizikiyo erabika eri mu nsawo ya muntu atalina waggwanga lyo kyokka ng'ate okufaako kutudde ku kitale ekikwatiddwa ow'eggwanga lyo abo bonjuliriza nze itongo abo bonjuliriza nze bw'aba omuteesa yeesiga okyenge era n'okyenge n'anyweza obwesigwa n'afiira ku kigambo kye ng'Abaganda omuteesa be yeesiga bawunzika bamutunze simutunyumiza biboozi byammwe bya kijjegga katumale okutuuka mu Uganda empyaka buli abanja ekikye kimuddira ate mulekerawo okwetwala ng'ababiito bwe muli ba kitalo nnyo ebyo bye bitufutubazzaako muli ba kitalo mu bigambo naye temulina kye muli enkya ne mulima ensi nti mwe mulina ebisumuluzo ebitwala abantu mu State House ate olulala ne mukaaba nti mubanja gavumenti ebyammwe mweggulirewo mu byejjire obanja otya ng'olina ekisumuluzo kya store waggulawo sisobola kubanja banka nga nina ATM eriko ne pin code yes nina ATM nina pin code yayo ku account yange kuliko obukadde 5 njagala kakadde mbutali ninda baggulewo enkya teekamu weggulire nammwe mweggulire abaana ba Buganda babasenze ku ttaka nga babaka tulina Baganda abantu ba Buganda n'abafu baganya okuwummula kakati kubanga sale bw'aba ayagala abafukumulayo
nga n'abasalawo babeere mu kasasiro maama zibayonkera eyo nabo babasanga ne babakuba bomu ne babumbulukukira waba wakayita akaseera katono abeesigiriza abataafa luli ne babakumako omuliro mwenyumiriza mu byekijjegga abaganda musobola okubeera nga mukyali mu bigambo naye nga ne mu biwandiiko temukyalimu kubanga n'ettaka lyammwe ojja kwesanka kati nga liriko abalisingako obungi kuba mmwe mwakuba obulango n'obulitunda kaakati ebiseera ebisinga nnabagamba ayagala obuyinza abunoonya mu buyinza wekibanga bano bannaffe be balina obuyinza era nga bebamanyi obuyinza tububajjeko tuvaako ki tubasembeze tububajjeko simple kati ate mbunoonyeze mukaziba nte Moses oli asiiba atamidde nga ye Lwashande temumufata nga ye temumufata owekitiibwa Katikkiro nga Lwashande ye tomufata nga ne yabaddeyo yennyini ani oyo Ssekikubo okumala ebbanga erya myaka ndowooza 2 wadde ng'alina amannya g'Abaganda naye amasasi ga Bujingo nga tankanye yo lw'emiyaga mwagigaba mawogola mwagigaba yo tekyali yaffe tugiveeko temuyina kyemutugamba ate tubasobola obuzibu obuliwonza abantu bemumpeereza basiru kati bammenya basiru ajja n'ayogera ye n'akulaga ssebo nti ayogedde nnyo era byamagezi nnyo ne mubuto nga gwe omuntu n'olyoga baba